Osibya tano munange kadde kalipota Embeera y'obudde wano ku Bukedde TV omanyize nze Agnes Nalukwago. Obudde bubadde bwa kiddedde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi yadde ng'ate mu biseera eby'olweggulo mubaddemu enkuba ntonotono. Wabula twezibiridde saa 3 ez'okumakya Kotido ebadde wezeza enkuba ya millimeters 6 n'obutundutundu 5, Jinja millimeters 3 n'obutundutundu 9, so ng'ate eggulu millimeters 3 n'obutundutundu 6. Kino kiviridde ku mukubo gw'enkuba okubanga gusaasaanidde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, wabula ate ekifu kiva ku mpewo enkalu ezikunta nga ziva mu ddungu lya Kalahari okudda naddala mu bitundu ebyo mu bukiikaddyo. Olunaku olw'enkya tusuubira obudde bw'ekiddedde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi yadde ng'ate ebitundu ebimu mu bukiikakkono tusuubira okuba n'enkuba. Olw'eggulo tusuubira enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu yadde ng'ate enatonya mu Arua ejja kubeeramu n'okubwatuka okw'eggulu nga n'ebbugumu erya waggulu lijja tukya dda ku degrees 28 eyo mu bukiikakkono, wabula ate ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutuukira dda ku degrees 27. Bwe tugendako ebweru w'eggwanga lyaffe ekibuga nga Dodoma ne Paris tusuubira akasana okwaka nga tubeseemu n'ebire. Nairobi ne London tusuubira obudde obw'ekiddedde, wabula ate mu Juba tusuubira ebbugumu okutuukira dda ku degrees 30 nga tusuubira n'enkuba entonotono. Ebisobola okufunirayo okuva mu kitundu ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku Embeera y'obudde sigala nga yekumira ku Bukedde TV, ze Agnes Nalukwago. Weeraba.